zibulirawo abasukulu baziridde abasukulu bano Ndagaano eleza sente bamuyita okusooka then tutuuke wakolaki omukulu agamba nti no nze ngenda kumuddiza sente ze ziyakola ki endala nemukwatagana n'omuguzi so-called muguzi nemukola endagaano omukyala mukutya ennyo tasobola kutambula mumulaba amagulu gazingama mukutya ennyo naye n'ateeka omukono ne bamuwandiika kuno erinnya maama wateekako omukono bawandiika buwandisi erinnya lyo lirino erinnya lye Ojambo Joyce ne baliwandiika nga bakugamba endagaano kyo egamba okukkirizaganya okuddiza ssente nze mwami Mateeka Edward Ouma ow'Ekamuli A awamu ne mukyala wange Ojambo Joyce tuteesezza ne mwami Musisi Abdalla Matovu owe Bulyankuyege ne tukkiriza okumuddiza ssente ze yali atuwadde nga tumuguza ekibanja kino ewaka era sente zaali ennaku z'omwezi 10 ogw'omunaana si bwe kiri ogw'omunaana 2026 simanyi oba ne gw'omunaana twakutuukamu saati gutuuseemu 2026 esebo mwana Ojambo jangu olaba olubanza ensomye bubidde ekyeno gwe wakozesa obulimba n'oteeka omukono gwo kati ng'oli agambe nti bamuteekako nga defense naye nga si wa defense si gwe wesayiningira endagaano eyo sebo si gwe wasayininga lwaki oli ku ndagaano nga defense anti pepe eli printed nga eriko LCs ate nga defense yawumuzi bangana kutomezi mukaaga ogw'omusanvu kati tuteye pepe kwendabika kunga kwendinga nga defense naye nga nina wumuzibwa dda ogw'omukaaga ennaku z'omwezi nga mukaaga ogw'omusanvu 24 naawe tewaliiwo era sayininga ku ndagaano yonna bwezo yansi ekibayibu kyeyogedde mwana muntu akisobola bayibu kyegamba sikyo mujenga mwogera amazima 5 ye yavaako nga mukaaga ogw'omusanvu 224 naye ku mpapula akyalabikirako n'amanya gwe ke gali ku ndagaano kumwaguliza omuguzi nali ntambula nga ngenda mu ndagaano nensanga mwami chairman Faruk nga bali ne muzeeyi nga ngamba okoze bulungi okujja jangu okuteekereko omukono mu ndagaano muzeeyi atupangisa myezi 3 tulima bijanjaabi noba munaabikuuma mujja bikuuma namu mujja kubyanga naye nga nsiteekerako omukono gwereekyo nange mupeke mumpa ne bakwata singisa 15 ne bakola ki ne bazingi ne mbakwako wenakomaawo chairperson yagenda mu linnya lyo nga ng'omusindisi okukola ekyo endagaano eno ezaayo ssente era n'agikola oluvannyuma lw'okwewola
nga muzeeyi asinze ekibanja bali bazze batemyetemye emmere ya muzeeyi mu kibanja kati bwenkubuulize yajja gwe baasingira ekibanja ate lwaki yagenda otemaatema emmere oba yeesasulamu emmere mutegeeze kyenfiirako nti yagula oli yagula teyeewola sente nti yagula ku muzeeyi w'Edward okakasa kyamaani nti omwami oyo yagula kubanga nze okujja kwange oba wakakasa lwaki wakkiriza kya vaisi wokola endagaano enediza sente olikola ki olikuviiramu mumuweeyo emitwalo amakumi aga ana era olumunyini yazikola nazikola ki nazimba nange nakola ki nange nengamba gasana nikoze ki atuliire awe nakola ki naye nga banabagamba nibagamba kiki yamulikola okuyimiriza kyama wakwata sente noziweyo nedasebwa ekyalimbi uliriza aradisi oli yali akugirayo endagaano otazitunulako n'omugamba nti endeetera hard copy ng'akulaga ku ssimu bw'onyonyodde so kakati tewatula ku ssimu wakakasira ku ki nti oli yagula kekatigembadde nkugambira omunazaala wange oli Sezaana ku mulyango gwaffe nga tutudde ne mugamba muzee esente zino wazifuna watunda ekibanja oba tewatunda yaŋŋamba ekituufu mutabani natunda ekibanja oli maama nemugamba maama sente wazikwatako wabimanyako naŋŋamba nze babikolanga sikola ki kubanga nze bano be banzaala nze seekubiira mu konkulushoni yange muzeeyi mateeka nakkiriza okukola ekyo ekiwandiiko oli omwami we yali apalala oyo omusiraamu ne mugamba agenda okukusasula esente yeno famire kati nemuwonaagaana otya newonaagaana otya bo basazeewo bakuddize sente mu bbanga eryo endagaano z'okutunda kino ki awo ogambye otya okwewola bambi nga bali mu buzibu kyamaani w'ekyalo omutwale mu mbuga akuddize sente zo abantu bano baviire ku ttaka lyabwe era tolina kyobabanja kwata kyamaani w'ekyalo Kamuli mwami ani Mukama Faruku n'abajulizi bonna abajulira ku ndagaano y'ekimpatiiro eno abo omwami Matovu baabakuba mu mbuga kubanga endagaano mwami Matovu yennyini ayogedde nti omukyalo oli Anyango Joyce yamwewuubako n'atasayiningangako ate Ajambo nakati wano ku linnya linnuku wano Ajambo mulabawo yawandiikibwawo ng'ate yennyini alayidde tiyasayiningako naye Ajambo wuuno kwali wansi ekitegeeza nti ebintu bino byonna byalenganga bijingirire. Nsaba mwami Matovu Musisi akolagana n'omuntu yakola endagaano eno n'abajulira endagaano eno naye mukyala Joyce ono gwayogeddeko nti yasayininga bamuwandikawo ekyekimpatiira. Endagaano eno erina ebituli bingi nnyo, erina ennaku z'omwezi 2 okumanya yali yakimpatiira. Egamba nti yawandiikibwa ennaku z'omwezi 10 Ogw'omunaana 2026 nti ono amusasula okuva leero
nga enaku z'omwezi 10 ogw'omunaana 2026 tetunatuukayo era enaku z'omwezi 25 ogw'okutaano 12/26 nga lunaku lwa Mande naye n'endagaano eyogera mu gwa munaana bwe tutanaba kutuukayo era kyengambidde mu bwoba olyawo stampu LC1 ng'ate bataddeko n'abo bonna abataasayiningako abatalina ku lukiiko nga bagamba baaliwo. Endagaano zino ze zino ofiisi ya RDC eno eziboye ezikwase poliisi egenda okukola kunoonyereza kuno zibeere ku fayiro ya poliisi era bonna ekikwatako bagenze bakole ki bakole statement poliisi so kyekyo kubanga nange mbadde nkaaba mbadde sirina wennimira emmere mwembadde ndya kale ekyo kinsanyusiza nnyo RDC okusalawo mu bwenkanya. Emmere yammwe yayonoonebwa emmwanyi z'embadde nzigyamu sukaali zaatemebwa nezisimibwa nezikuulibwamu kasooli buli kimu mmwanyi kasooli muhogo butooke byonna okuya abyaffe byagala era nengenda ku poliisi nemugamba